Abaana abakiikirite bannaabwe okuva mu disitulikiti zonna eza Uganda bamaze ennaku 3 mu kibuga Masaka nga bakubaganya ebirowoozo ku ngeri ki gye bayinza okuvvuunukamu ebizibu ebiboolekedde ko n'okuwa amagezi butya bo bwe balaba gavumenti, abazadde, abasomesa ko n'abantu aba bulijjo bwe bayinza okubayamba okufuna obulamu obweyagaza. Wano Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu muyingo yasinzidde naakaayuukira abasomesa bakaggwa ensonyi abadda ku baana be basomesa ne babakabasanya. I get very sick and very annoyed when I hear, even today, when I hear that there's people out there, parents, including my teachers, who have made it a habit to defile my students in school. I feel very bad and very annoyed and very sad. I feel really provoked to go and fight some people from here. Ono awadde ekiragiro eri omuduumizi wa poliisi Masaka okuyingira bunnambiro mu nsonga y'omusomesa agambibwa okufunyisa omwana aliko obulemu olubuto nga luno kati lwa myezi 7 akwatibwe era atwalibwe mu mbuga z'amateeka awatali kwekwasa nsonga yonna. This is terrible, ladies and gentlemen. This deaf girl has a future to live. Why do you disorganize her? Ate ye Minisita Muruuli Mukasa asabye Minisita zonna ezivunaanyizibwa ku nsonga z'abaana ebibiina by'obwannakyewa abasomesa ko n'abazadde okuvaayo bakwatise wamu okulaba ng'eddembe ly'abaana likuumibwa butiribiri. Invest in the survival, the protection and development and the participation of the children from the areas. Raise awareness of the existing legal and policy frameworks to promote and secure children's rights. Build the capacity of all stakeholders to effectively protect and uphold and fulfill the rights of children. Yombaka wa Masaka Municipal mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Mathias Mpuuga Nsamba ategeezezza nga butya ekibuga kyakulembera Masaka bwe kiyimiridde ku nsonga z'abaana. Ye ssentebe wa LC Yokutane Masaka Jodi Mbabali yeebazizza gavumenti olw'enkola ya UPE kyokka n'alaga obwennyamivu olw'emiwaatwa egigitubuseemu. UPE ono yandibadde atunulwamu kubanga ne wandibadde waali naye abazadde bangi bagayaavu walina okuteekebwawo amateeka agalaba nti mu abaana mugenda ku ssomero kubanga gavumenti yaleeta UPE. Wabula ne mutegeeza nti ne wandibadde etteeka eryo lyayisibwa naye lirina okugenda ewa minisita wa gavumenti owa byamateeka gwe bayita Attorney General. Yalina okuteekako omukono n'aga etteeka ndirabye tirikootana amateeka amalala agaliwo n'olwekyo liyisiddwa. Naye ekyo kitwala myaka na bisiibo. Olunaku lw'Omwana W'Omuddugavu olukuzibwa buli mwaka wano mu ggwanga okusobola okunokolayo ebimu ku bizibu bye basinga okusanga mu ggwanga.